balingala nakati wano tugenda okusabira newakubadde ebyo n'obadde bwotyo oddeyo olowooze bwali tonnaba kutondebwa Katonda yakumanya ate Katonda teyakutonda ku lwa bubi naye yakutondawo oberewo n'ekyo ky'otuukiriza mu bulamu bwo naye obuzi ku drawing board ogambe naye Mukama nsonyiwa byonna byekoze eki byepiseemu era byenkuyiyeemu naye nkomyewo gy'oli kubanga manyi nti wantondera ensonga enkulu gye sinaba kutuukiriza. Nayagadde nnyo nabadde mubuuza mutwe ki gwawulira mu nsonga eno nagamba Yeremiya essula 29 olunyolo 11 olunyiriri olwo nze lwanyamba nnyo okuviira ddala mu buto bwange gavuga manyi ebirowoozo ebirungi eri obulamu bwo ebirowoozo ebyokuzimba so so okulumya mu Luzungu mwakiteeka obulungi n'okitegera nti for I know the plans I have for you, plans to prosper and not to harm you. Bane Katonda ng'ayogera ebigambo ebyo yali abigamba Yeremiya bwe yagamba nakumanya nga sinabakumba mu lubuto lwa nnyoko kakati wanamugamba nti nze nina pulaani ennungi ery'obulamu bwo ate si ey'okkulumya naye ey'okutwala wa mu maaso. Abantu bangi bavaayo ne manifesito zaabwe tuzirabye nga zituyiwayo eyogera birala bakola birala ddala era nga bakkiriza amazima abasaasire mmwe abasonyiwe abalokola ebibi byammwe byonna abanyweze abawamaanyi birungi byonna ate abatuuse mulamu obutaggwaawo ne mu mwaka ogujja gubabeerere gwa mirembe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Sinayita mukama waffe olw'obudde minisita ekikwata ku muganda wange ono mukoddomi wange muweereza munnange Fred Katende. Fred Katende okusooka byonna weebale okwebaza ate weebale ffenna okutuyita okubaawo nga weebaza. Nze kumpi tutuula mu ofisi emu ziriranaganye ne mukulu Fred Katende Sekiboobo, naye alina wa myaka mito ku nze ate ne ku mukama waffe Vincent Matovu Sekiboobo, naye bingi ate nze byemuyigiddeko. Sebo weebale obukakamu bw'olina ate weebale obuweereza ate nga bwansa. Weebale nnyo weebalidde atalina ngeri yonna yabaawo obuweereza n'alemwa okutuukayo
sebo webale nnyo webalire ddala. Ezimu ku nsonga semasonga ettaano naddala ensonga esembayo ey'obumu. Baganda bange, ffe nga abakulembera essaza lino tulina obumu obw'enjawulo. Tewali njawukana yonna n'emu, era tussa kimu mu buli kimu kye tukola. Era nze okuba nti otandikidde ku mutendera gw'essaza atakutya gwentya musajja gw'oli w'amaanyi omuzito. Kyokka kirimu okusoomoozebwa ti singa obwami buno towuliriza bigambo omulabirizi byayogedde n'obukoleramu ebyakasobeza, ensi ejja kunyigira ebbanga ddene. Buli wonooyita wuye yabba ettaka lya Kabaka, buli wonooyita wuye yakozesa ofiisi n'akola bino, wuye yakola kino ng'alina obwami, wuye yali talaba bantu ng'ali mu bwami. Kubanga obufunye okyali muki muto. Wegumenti wa Katonda singa ntwala mangu, ate Katonda ebiseera ebisinga obungi abantu abiyita batwala mangu, kubanga aba ayagala omale okola ki, oba aba ayagala omale okwenenya, oba aba ayagala ensi ekkuba ekibooko n'abalala bakuyigireko. N'olwekyo ssebo nga bw'ofunye obwami ng'okyali mbooko, laba nti nno otambulira mu bigere ebyo, weeyisa mu ngeri esaanidde. Era oluusi ebintu bisobola okutabukako mu butanwa, naye bw'otambulira mu ebyo bye batugambye osobola okwetereza. Ssebo omulabirizi, njagala okwebaza olwaleero. Enjiri nkakasa tewagitegekedde bantu, wagitegekedde nze. Abantu bangi beba boogera ku minisitule z'entwala baterosoya. Ndi minisita wa gavumenti ez'ebitundu, okulambula kwa Kabaka n'ensonga za Buganda ebweru, mpaka okulambula amasiza ga Kabaka ebweru. Okulambula kwa Kabaka, Kabaka ng'anaatambula tekitegeeza kola tutya enteekateeka, Kabaka anaalabika eby'Obuganda n'ebira buvunaanyizibwa bwange. Kiri mu kulambula kwa Kabaka. Buganda ebweru kusaayo gavumenti n'okulaba nti abantu ba Kabaka balabirirwa bulungi, ate n'infisi za Buganda ebweru nga zitambula bulungi. Naye biseera ebisinga obungi bwe mbeera awo nze mbulira bannange, kola kino kola kiri, kola kino kola kiri, wano okoze bi, wano okoze bulungi, ngawo okufuna abaŋŋambako ntambuza booti. Kati nze obadde oyigiriza nate omulabirizi kati ku luno agamba nze ti omukulembeze, kuba nange ndi mukulembeze kyalina kukola bwati. Sebo kitaffe tweyanze nze nkoze bulungi. Awo nno ssebo twagala okusaba okwongera okwekwasa Katonda wakati mu bwesimbu. Kuba ne Katonda ayamba akoze eki? Waba oneekwasa Katonda nga naye ogenda kunyakula. Ojja Katonda annyambye nanyakudde ne batandaba. Sitaani yajja okubanga yakoze eki? Yakoze ebibye n'awubula abala ne batakulaba, naye si Katonda yakoze eki? Yakuyambye. Omuntu yenna ateekuula kiggwa, abeera mu kkanisa, abeera mu kereziya, abeera mu muzigiti, naye nga bwajja byakola bya kikaafiiri, aba mukaafiiri nnyo kubanga abeera mu kuusa. Tolaba abantu bangi nga ye Yosefu, nga ye Christine, nga ye Rajabu, naye nga byakola. Chairman Bosa gy'oli olina ensa. Omukulembeze chairperson wa LC1 osayininga endagaano emirundi ebiri, olina ensa. Amazima gagatta ku nsa, empisa mu maka zigatta ku nsa. Oli mukulembeze mu kkanisa, olina ensa. Bakulonze okubeera ssekibobo, tukulabirako ki? Oli mukyala maama ono mukama wange azze, omukyala mukwano gwange, nyabo nkussaamu ekitiibwa, buli lwe musanga aba awukodde polisi, kyakulabirako. Alina ensa. Era nsuubira nti ne bwe ndigenda mu maka ngenda kusangayo akatandaalo, ngenda kusangayo ekibaya ekibeeramu ebintu eri mu toyireti emanju, ngenda kusangayo akadomolera, ngenda kusanga atuuzizza enkigo z'abaana abawala abatuuse emyaka 12, 13.
ngenda kumusanga nga yagamba abakyala muwulirize babbammwe bino ebyobwannakawanga tebikola omwenkanonkano mu kukola mu mirimu. Omwami RDC, omukyala RDC, ogwo gwe mwenkanonkano. Oli mu mwenkanonkano, omukyala agenda ku yunivasite, omwami agenda ku yunivasite, ogwo gwe mwenkanonkano. Omukyala akola nga Haji Sebaddukano, omwami akola, ogwo gwe mwenkanonkano. Ngende China, Haji agende China, ogwo. Owekitiibwa Katende tanafuna ssente, maama Katende alina ssente, aweereyo abaana school fees, gwe mwenkanonkano gwe twogerako. Tetwogera ku mwenkanonkano gwa kukandaala kuti kubuuza nti awo wali onsuddewo kati ndabika bulungi nnyo. Ogwo bwannakawanga si gwe mwenkanonkano, ezo si nsa. Abakyala tukyali kyakulabirako. Bwe tuba twagala eggwanga Buganda liddewo, nga twagala ensi yaffe eddewo, ebeeremu abantu abeegombesa, abaweereza obwakabaka obw'omulembe omutebi bwe batugambye wano. Tulina okutereeza culture, values and norms. Nasabye ku Sunday ewedde ku church erisonde bagiyita is it Santa Maria Santa Lucia esonda nga wakava musonde ng'okkirire Namugongo. Father Berige musajja muyitale nagamba Ugandans, why don't you want your culture? Why do you want to copy cultures from international countries? Go back to your cultures. Ensi yamweddemu ekitiibwa. Bo beegomba culture za wano naye ate mwe mwegomba kuyita muti. Beegomba culture za wano mwegomba kwogera slangs ezitategeerekeka. Beegomba culture za wano abaana mubasuza n'amasimu bye balaba mubitegeera. Oh God, owekitiibwa Ssekiboobo kiruma tetukyalina abaana. Omuntu bwagamba nti noonyeza muwala wa mwami gundi mpase, naawe oswala agenda okuyimirirawo. Abantu kati basigaza abantu balonde bava mitala w'amayanja, mitala na mitala, masaza ag'enjawulo, ne bajja nga baagala kuwasa abaana b'abantu abamu. Katonda buyamba. Era nsaba chairman ennaku zino badde nkola nga nina store wange erimu seminti ensawo ezisukka 10,000 naye n'ovaawo 11 nodda 6 ogw'ekiro naye ne watabulako wadde kiro eyo. Nsaba mukulu yawe ne mukulu Richard mujjeko wano mbeebaza. tweyanzege basabule banyabo nsaba okwategera chapwe singayo kusamba aye chapwe sada ya kabaka chapwe singayo kusamba aye chapwe sada ya kabaka chapwe singayo kusamba Mr. Phil neyanziza nze Mr. Phil ndi mwana muzaale wena suit ane tukyali bawanguzi twatunga ku final n'entambole twaliyo mukama abakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale chapweza nyetya tuza komba buza singo batitya nnyo abeka bulabugerere bulemezi butune sese buvuma batutya nnyo abali owekula owekula moto abawekula dda balize kimu saawa yakuziika
nnyo ddala. Okusooka tusooka okwebaza Obwakabaka obwa Buganda. Twebaza ku lw'ekitiibwa kye mwatuwa, ku lw'ekitiibwa kye mwawa taata waffe, ku lw'ekitiibwa kye mwawa aboolugave. Tubeebaza, tubeebaliza ddala. Tetulina kyamaanyi kye tusobola kubaddiza, but tubeebaliza ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neezira ku bajjajja baffe sayidi zombi, bataata ne bamaama. Tweyanziza nnyo, tweyanzenga okuyimbira wamu ne taata waffe. Temulekedde maama waffe. You've been there always. Basenga baffe tubeebaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mikwano gy'abataata, mikwano gy'abamaama, thank you so very much. On behalf of my sisters and brothers, Tata, Mama, tubeebaza. Mutuwadde ekifaananyi eky'amaanyi kye tulina okukuuma. Mutuwadde erinnya ery'amaanyi lye tulina okuyimirizaawo ffe ng'abaana. We want to say thank you so very much. We appreciate wonna we tusobezza, tusaba mutusaasire, mutusonyiwe nga tuli wano eno. Twebaza, twebaliza ddala buli kiisi avudde gy'ava, mikwano gyaffe, mikwano gy'abataata, mikwano everyone. Bambi tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Thank you so very much. Abaana b'abaami teboogera nnyo kati olbamaliriza mugenda kulaba. Tulinawo obulabo bwaffe. Enna bannaye beesiimyeko mmanye nti tuli basiimu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abawa ekimusinga okwagala. Ate mwongere otwagala, bwe tuddamu okubayita era mujje. Ffe we are here for you. Naffe twagala mubeere gye. Bwe muba muyina kye muteeseze naffe mutuyite. Honale muntu ati. Tukugambe this morning naye n'okimakinga. N'osaza programu zo n'ojja. Mwebale kujja. Bannaye bameka yingirya yawe taata Kaide ne taata mwenda bannaye buli omu waali. Mukama abawa omukisa. Mwamikata no yange. Nina my colleagues ababadde ku office gye nkolera ne bagenzi. Yensigazaawo omu representative ne mukyala we Haruna Walusimbi. Nibiro obye ku bantu. Basigaddewo okuwitnessinga nga kikomekereza naye abalala bagenzi. Anya ebesirekonyeko mwenna Mukama abanjagalidde abawe mukisinga okwagala. Teza bamaama, mama Bukeeka, bamaama mwenna, bamaama basenga Jjuuko, buli omu mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale kutwagala, mwebale kunjagala. Ne mwezikiriza mbeere ne Mwami Katende, emyaka gyo tuli myaka 2 by the way batufunga. Ate we are still counting. Batulira kaddiwa nga tuli babiri. Paka last.